Mwami Museveni yagamba nti afune miliyoni simanyi 3 era mukyala wo omusaala ogwo yagutwala. Naye bwe yagenda e Tanzania yazimba y'essomero lya biliyoni 6 ne miliyoni 10 bimeka? 2. Bw'ovaawo jangu Kyankwanzi. Eyo yali faamu y'amagye. Ne bagitwala. Genda ekisozi eggomba. Ayinawo nawo square miles ezisukka 10 ate ne faamu y'amagye erinaanyeewo nayo n'agitwala ye. Ojja kwewuunya ebintu biri ogenda kubyewuunya nga Mwami Museveni avudde mu buyinza. Oby'obugagga Mwami Museveni byalina n'abantu abafudde ku mulembe gwa Museveni. Ebyo ogenda byewuunya nga Mwami Museveni avudde mu buyinza. Mwalimu akawaayiro akawa CDF. Kati CDF olwaleero ye muhoozi. Obuyinza nti mu biseera nga waliwo political chaos nga waliwo oba unrest yonna CDF asobola okutaking over government. Kati bano bannaffe abaafuluma nga tebadibeetinze ku ekyo tolaba nga baatukosa. Tamaguzi ateekwa okuba omwegendereza ennyo era ayongere okuwongerera lubaale kubanga ebyo bigambo si birungi eri Lutamaguzi era tebimuwa bulamu. Tebimuwa bulamu. Ebyo tebimuwa bulamu era tebimwagaliza bulamu. Awo waali wazibu nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo bw'atulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja ge mannya gange. Webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Ndi wano ne Council Sewandagi olunaku olwaleero. Tuzze tuwayemuko ku mboozi. Kwebyo ebitambula ebigenda mu maaso gyo wabadde okugera ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bingi byayogedde nkakasa nti nabamu abadde mugezaako kubanga mugoberera. Simanyi Council Sewandagi oba yabadde yagoberedde. Tujja kubatongera okubanga tutunulira ensonga ezo n'ebirala bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda. Soka onzikirize akubuuzeeko tutandikira awo. Council Sebo wasuze otya? Nasuze bulungi. Wasuze otya Mukulu Mayanja? Nasuze bulungi Sebo. Banyabo ne baseba batuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira. Tubalamusizza. Twebaza abo bonna abalina abantu be bayambye okuba obulungi. Olunaku lwaleero lwayidi. Abantu basala ebisolo. Naye wano e Uganda n'okufuna akakoko k'osala ak'emitwalo 5 si kyangu. Naye bwebaayo omuntu eyo ng'olina gw'oyambye n'omuweereza waakiri emitwalo 5 asaleyo akakoko okoze kyamaanyi. Naye ne bw'oba tolina gw'oweereza 5 naye nga naawe wasaze embuzi n'omuyamba n'omuwayo waakiri hafu y'ennyama naawe okoze kyattendo. Njagala okwebaza mikwano gyange abampa emirimu. Mwami Mayanja ebintu by'ettaka bino byembeeramu si byangu. Ate abantu tobanenya. Ababbi bangi. Ababbi bangi. Mu mirimu gino egy'ettaka ababbi bangi. Ababbi bangi online, ababbi bangi physical, ababbi bangi buli wamu. Osanga omuntu n'agamba nti Mayanja oyo gw'olaba yaŋŋamba nti ebitaka lyange alisobola yandyako emiliyoni 7. Naye teyalina kyeyagira ki? Kyeyakola na kimu. Kyeyakola na kimu era n'okuggusa teyaggusa mirimu. Kale abantu abo oli bw'amalirira n'akuwa omulimu gw'ogukole nga naddala bamubbye bangi oteekwa okumwebaza. Ate weebaza nnyo oyo nze neebaza nnyo otaako ensusso abo abansasula. Oli n'amukuwa omulimu n'akusasula ate n'atakomaawo n'agamba ne Mayanja nti owaaye Sewandagi ye yankolera omulimu guno. N'eriyo abalala nabo mbeebaza. Bampa emirimu ne batansasula. Ate bokulya ne batakusasula tubeebazaako ki? Bagende mu maaso n'ekyo. Manyi Isaaya 3:3 egamba nti zikusanze gwanyaga
so tonyagibwangako kubanga bw'oli newunzikanga nti bw'olimala okunyaga naawe ne bakunyaga kati omuntu bw'amba omulimu mukyala yampa omulimu nengukola yankubira simu consultation eyange emitwalo 20 nankola consultation ewuwe nentambula nandagira n'okugenda okunoonya mutabani we nenoonya mutabani we naye nemubuulira ebyokukola nga omukyalo oyo ng'ali wano ali Bulaaya n'omuwala naye nambuulira ekyokukola omulenzi agenda okuwunzika mukyala abiri gange teyagaweereza nange nesigendayo nembasekerera kubanga nze bontwalako amaanyi n'amagezi oba tolina kyonkoze ne bwonzibako bubbi sente oba tolina kyonkoze naye ninayo ate mikwano gyange bampa emirimu nembakolera ne bansanyusa nnyo n'abasanze balina essomero lyabwe mukama wange mukulu Mayanja essomero eryo liri Kayanja baliyita Quality Junior Schools. Kayanja kiririddawa? Kayanja bw'oba ogenda e Lugazi kati ova Namataba naye awo wakati ng'olinnyalinnya bwoti kuba bw'olinnyalinnya bwoti olinnyalinnya ku ssomero liri ery'Abakatuliki ery'amaanyi ennyo eriri awo naye Kayanja Junior Schools ssomero liri awo ennyini bayitawo Kayanja oba ogenda Lugazi kumpi awo nabeewuunyizza nnyo lwa nsonga nti mu Uganda yonna omwaka oguwedde baali bakubiri mu disitulikiti y'e Mukono yonna be baasinga naye weewuunye omwami oyo nannyini ssomero nakolako naye nga tukyali baana tukyakola eyo mu kirombe ky'amayinja eyo nga twasa amayinja naye ngenda omusanga nga baakola essomero lyabwe nga ddungi kye basinze okunsanyusaako balina ebisale byabwe nti sente nnyingiko naye omwana ng'omutwala bw'onoonya emitwalo 20 n'onoonyayo ne 16 egyebyo byakozesa ku ssomero kati ezisigadde emitwalo 36 kati ezisigadde oba n'ennamba y'omwana ne oba n'emitwalo 5 gwe ku nnamba y'omwana onyigamunyizi wano ku simu yo titititi ng'oteekako olina okumekinga sure nti we batuukira mu bigezo sente oba ozikoze si tekwegamba essomero lyabwe teriringaga n'amasomero nti wano waffe omuleeta 50% olina okuba nga ogisasudde wano waffe ku lunaku olusooka kati omuzadde n'agenda asigaza omwana eka nga tamututte ku ssomero naye n'alinda afune sente zitwala omwana kuki ku ssomero naye ekyennyamiza mu ekyo nti ly'essomero likubala ennaku 6 era bwe ligamba nti ojja kusasula akakadde kamu n'emitwalo 2 mu nnaku 6 kiba kitegeeza nti bunaku osasula emitwalo 2 kati omwana wo bw'atuuleko ewiiki 2 aba atudde ennaku 10 gy'emitwalo 20 naye gwe bw'omutwala nga yatuddeeko ewiiki 2 egyo emitwalo 2 tebagikusalirako ate ng'omwana ebyo bye baba basomye mu wiiki 2 aba bikoze eki biba bimuyiseeko aba tabifunye ne bano nabasanze nga sisitimu yaabwe eri so lenient mu butuufu nange nempalirizibwa nabadde n'abaana bange aba babiri era nembabawa ng'omuntu kasente si kangi nnyo kubanga tosuka kakadde si naye kwegamba owulira nti essomero lyali lyakubiri mu Uganda yonna ng'ate abaana basomye bulungi nti baali be baasinga mu disitulikiti y'e Mukono ng'ate abaana basoma bulungi toyinza butatwalayo omwana wo ate era toyinza butazigirirayo ki mwana wo ate dayirekita omuvubuka ono atuukirikika kwegamba ye muntu gw'osobola n'okukubira essimu nga sente ozisuubira wiiki ejja ngo omanyi waliwo okusuubira okw'obulimba naye bwe ozisuubira wiiki ejja ti bannange wiiki ejja nja kuba ne sente ezo takugaana kutwala mwana wo olwaleero kuki takubako na tabbu yonna era sebo nja kujja wano omukulu oyo tusabe sebo tukuwa akalango otulangirenga ku programu wano Kayanja Junior Schools Kayanja ku Jinja Road director yosobola omufuna ku 0752 65 8 26 oba 0772 65 8 26 nze ndi ku nsonga za ttaka zokka ate enamba yo yeriwa kubanga bamanyi zitabula yange eriziro wekanga nga ate abagala essomero ate bakubire kati bankubire namba gamba nti eya director ye naye nze yange eriziro 0702 obukubira director mwami Sewandagi era yabamanyi eyange eriziro 702 ana musatu
88 52 oba 0772 43 88 52 ng'ekizibu kyo kiri ku ttaka. Oli wa kibanja nannyini ttaka akulemeredde muganye okukwatagana, olina yiika 5 ayagala kutwala mmeka, aganye ayagala kuwaako mwesika ebitogi muganye okukkaanya, awo nnyingirawo. Oli wa ttaka ab'ebibanja bali ku ttaka lyo Saamu Mayanja yabajeemesa, tebasasula tebakola ki, awo buvunaanyizibwa bange kubanza ow'ekibanja mutuukako ne munnyonnyola kye bayita ekibanja n'obuzibu obukikola ki obukirimu. Era ab'ebibanja basinga obungi bano Saamu Mayanja balemaza Mayanja nsonyiwa nkugambe kantu ako balina ekizibu kinene nti tebabeerangako bannannyini ku ttaka, era tebabeerangako na bwannannyini kuki ku ttaka. Ab'ebibanja bino byonna okutuula ku ttaka ly'abantu bola ab'ebibanja 9 ku buli 10 Mwami Mayanja, lwakuba n'oli erinnya lye lifaanagana n'eriryo kyekibi kinnuma ate. Mayanja balemaza ku ttaka mu mateeka Mwami Museveni olwaleero we tuli wano mu Uganda, amateeka 98 ku buli 10 gonna agaliwo gaakolebwa Yoweri Kaguta Museveni. Naye mu mateeka ga Museveni etteeka ly'ettaka lya 98 n'oleta n'ennongoosereza zaalyo zonna okutuuka olwaleero, ow'ekibanja buli gwe tunuli ow'ekibanja nga bw'omulaba talina bwannannyini ku ttaka. Ow'ekibanja talina bwannannyini ku ttaka yadde. Mu tteeka mugamba nti ow'ekibanja ajja gobwanga ku ttaka mu nsonga egi, mu nsonga emu, kugaana kuwa busuulu. Bw'alemererwa okuwa obusuulu okumala emyaka 2 baba bamugyeko ekiki ekibanja. Kati genda ku kyalo onoonya ab'ebibanja abaliyo obuuza alina ettikiti ya busuulu. Nabasanze eyo kitegeeza tebabusasula. Nabasanze eyo Kammengo nga balina ettikiti za busuulu, naye nga abawa ttikiti za busuulu muyaaye tabangako nannyini ttaka, wabula yawulya buwulizi nti eryo ettaka eryagundi lyaliko naye nga gwe bagamba nannyiniryo, gwe bagamba omutaka nannyiniryo kuba yali gabana, yasembayo okuba nannyini ttaka mu 1924 ye n'afa 33 eyali nannyini ttaka yasembayo okuba nannyiniryo mu 1924 n'afa 33 bano olw'okuba nti kyali kyalo kye kyo kyasigaza erinnya. Okiwulidde kyalo ekyalo kyasigaza erinnya, naye ng'obwannannyini ono bwamukola ki bwamuvaako dda, era n'aliguza nga yatunda n'aliwa muganda we yali muguze siringi egi mu myaka egyo yali transfer ya siringi ki emu. Kati naye ab'ebibanja bano abayaaya abagezigezi ab'e Kampala oli akola obutamu bwe mu linnya ly'oli eyasooka, era ali ku kyalo buli lunaku akuŋŋaanya busuulu, ajja buzi nti ani yaguze andi mutwalo bantu kubanga ziri eka 2,600 n'ezigwamu, naye kuliko kumpi byalo nga 8 biri okwo. Kati abayaaye bali kuli bakuŋŋaanya dde obusuulu bebabusonda. Kati bano baka n'ettikiti za busuulu tuzirina, agenda okugyayo ettikiti ya busuulu nga ya Sewanda Jono, naye nga Sewanda gisi yananyi ttaka, nga tonnaba kuwa muntu akuleetedde akugamba nti enanyi ttaka busuulu. Kola ekintu eki, genda ku ofisi y'ebyettaka wonna weeri, bw'omala ogituukako gamba nti mugambe nti sebo gwe nanyi ttaka nti empa ploti ne buloko namba, bw'amala obbikuwa funayo omusaveeya. Omusaveeya bw'ajja kuba Sewanda gyasobola okujja ne ploti ne buloko namba nga buloko y'emu naye nga ploti si eyo ye kwakusaba obusuulu, nga ploti ye eri ebyalo 3 n'akulimba nga block number yeeyo naye nga ate ploti ye eri wala. Kati bw'ofuna ploti ne buloko namba noonya omusaveeya, omuleete omugambe nti owaayo enyambaako piikingira coordinate si wano, azipiikinge muzitwale ku landizi. Bw'ogenda ku landizi baziteekamu ne bakakasa ddala coordinates ezo zitula mu ploti ne buloko namba gye bakuwadde zikwatagana. Bwe biba bikwatagana babuuze amannya gaani, nti ye Mayanja. Kati ng'ojje wa Mayanja ndise omwami Mayanja mpa ku ndagamuntu yo, kubanga Sentamu Mukasa Sewanda gye basobola okuba 4 naye nga bonna sibe bantu bala bagezi. Omulala ayine
ekyapa kyali mu mannya ga jjajjaawe naye olwokuba naye bamutuuma amannya aga jjajjaawe bagamubbulamu n'atatransfaringa n'asigala n'ekyapa kati bagenda okujjayo endagamuntu ng'ono wa myaka 23 naye ng'ate oli bamuwandisa ku kyapa mu 1927 niweebuuza kati oyo aba mufere so ne oba ono wabusu kati nkulaze nti abantu abasinga obungi obusulu tebabulina ekyokubiri ab'ebibanja lwaki tebalina bibanja bw'otunda ekibanja oba bw'ogaba ekibanja n'okigabira omwana wo ku ndagaano eyo okuteekwa okubaako omukono gwa nannyini ttaka kuteekwa buteekwa okubaako omukono gwa nannyini ttaka bwe guba teguliiko ebintu bisatu bibaawo eyagabye aba yaziza omusango ogwa naggomola nga guno bwe bamukwata ne gumusinga asibwa emyaka 2 oba asasula ssente akakadde kamu n'emitwalo 96 oba byombi ekyokubiri obuguzi oba okugaba kwaba yakoze kuba kufu befufulufu ekyokusatu ekibanja ekyo kye yagabye oba kye yatunze kiba kiddidde nannyini ttaka kati abo gyemitendera ebiri omuntu atudde ku ttaka ly'omuntu wasobola okubeera nga takyalina kiki kibanja ng'akiriko mu bukyamu kati omuntu abeera awo naga nti nze wano jjajjange yabeerawo emyaka 7 emabega neyampaawo jjajjaawo bw'aba yakuwa nga ku ndagaano oba ku ttaka kwe yakuwera tekuli mukono gwa nannyini ttaka awo oli wa nannyini ttaka bw'oba wagula kuwa ekibanja nga yakuguza ekibanja ku ttaka lya mugoziita naye nga ku ndagaano yammwe tekuli mukono gwa nannyini ttaka ekyo ekibanja kyaddayo ewa nannyini ttaka era wano si wammwe kati gano amateeka mu kiseera ekituufu abantu bajja gassa mu nkola abantu babasengule bagenda okusengula abantu ku ttaka bola abeesenzezza kati nze nkuyambako nga bukyali okubeera n'ekibanja ekyayiika 10 ayina ettaka yiika 3 oba 4 akusinga ate nga mwana watu mungabagana kiti gye tulina olwaleero ng'olina ekibanja yiika 5 yiika 10 tusobolya ddala bulungi nnyo okukanya ne nannyini ttaka n'akuwaako 5 naye n'atwala ziri emmeka ezisigadde 5 dani gwe okusigala ng'otuddewo bino ebintu Museveni byataddewo byabufuzi era omuntu ekiseera kyonna ajja kudda abantu bafune ettaka lyabwe era bajja kulitwala ab'ebibanja bajja kubasengula n'amaanyi gonna naye bino Museveni abiteekateeka wano e Buganda kubanga lwo lino ettaka ly'e Buganda balyetaaga nannyini lyo Sewanda gy'alyetamwe alitunde naye ye Museveni yagamba tena ki mu Uganda muno talina nnyo mu kike era yagamba nti ebintu byalina linanteeze ekisozi oba ne lwakitula alina tena nnyo bintu mpozi ne nawule kuga nti yagamba nti alina mmole byalina byokka talina nnyo kintu wano omuntu aleke kubalimba Mwami Museveni yagamba nti afune miliyoni simanyi 3 era mukyala w'omusaala ogwo yagutwala naye bwe yagenda e Tanzania yazimbayo essomero lya biliyoni 6 ne miliyoni 10 bimeka 2 omuntu afune miliyoni 3 nga gwe musaala gwe bw'ogukubisaamu omwaka aba alina miliyoni 36 bw'ogukubisaamu emyaka 10 aba alina miliyoni 306 bw'ogukubisaamu emyaka 10 lwaba ne biliyoni emmeka 3 ne miliyoni 600 Mwami Museveni akakulembera emyaka 4 yawa bali essomero lya biliyoni ziri wakati we5 oba n'omukaaga 5 n'emitwalo ne miliyoni 600 kyenzijukira bwemba accurate 5 ne miliyoni 600 eryo nga alibawadde baba atunze ente nga mmeka bw'aba atunze ente gye baseera ennyo wane waffe e Kampala egula miliyoni 2 n'ekitundu ente 10 zibe miliyoni 25 ente 10 zibe miliyoni 2 mwameka mu 5 kati bojja ku nte 10 n'ofuna biliyoni 2 n'ekitundu kati aba atunze ente zitaka wansi wa 10 mmeka
wa 200 naye ng'ate sisuubira nti ente ze zonna z'alina ziweramu miliyoni 2.5. aba atunze ente 10 mmeka? 200. waliwo olunaku lw'omanyi nti mwami Museveni yaleeta ente ze mu katale n'atunda ente 5. Sinalwo manyi nti luno. Kati mwe abatamanyi mwami Museveni bw'atyo bwazaalimba, naye nze kankubuulireko ekitono. Mwami Museveni erwakitula ettaka lyaliko lisukka square miles 10. Erwakitula bw'ovaawo jangu ekyankwanzi eyo yali faamu y'amagye ne bagitwala. Genda ekisozi eggomba ayinawo nawo square miles ezisukka 10 ate ne faamu y'amagye erinaanyeewo nayo n'agitwala yiye. Genda ekawumu, kati njogera ku ttaka. Genda ekawumu waali nawo ayinawo ettaka. Kati genda mu disitulikiti zino, genda mu Mpigi kati sijja kuwadika nkwe masaza. Genda mu ssaza ly'Eggomba, genda mu ssaza ly'e Mawogola, genda mu ssaza ly'e Bulemeezi, ogende ne mu ssaza ly'e Buluuli. Mwalimu ettaka lye bayita public land. Saba inventory yaalyo, kubanga public land eyo district land boards eziri mu bitundu mu masaza ago zibadde zirigabako freehold ettaka eryo. Eryaffe mayiro akenda zibafula public public land. Kati tuukayo kwemuzo wonna wooli osabe inventory. Bwe banaagikuwa okomangawo n'enkuwa kakadde ka ssente. Ensonga yokka ebagaana okukuwa inventory ku ttaka eryo eryagi lingi ku ttaka eryo. Bwe bati baliwandiise mu manya ga Yoweri Kaguta Museveni, baliwandiise mu manya g'Oluganda lwe oba mu manya g'omuntu gw'alinako. Abantu bawulira yeetonda. Y'ensonga yokka egaana okukuwa ettaka ku ki? Naye nze nina obukakafu nti mu Mpigi, mu Ssembabule, e Butambala ettaka lingi nnyo erya public land baliwandiisa mu manya ga Yoweri Kaguta Museveni. Talina kyalina naye yagambye nti alina Molo nayo yiye. Kali nawo kokkake mu muwalanira. Nakugamba bwe nti era nkyakiddamu njagala kigamba abatuwuliriza. Ssekoko bwetuula ku magye bankambwe nnyo. Naye okumanya obungi bw'amagi Ssekoko kwetudde emala kugastukako. Ng'ekyagatuddeko olengera bulengezi bw'oteka oba erina 2 oba erina 3. Oba otebereza amatebereze. Mwami Museveni akere ku macanga siye president. Olabe buli kye bakugamba nti bajja kutuuka bakugambe nti olaba waawo awali kisaawe kyenna kivubaawo wobadde omanyi nti wahamu kyawo wa Museveni. Bajja tuuka bakugambe nti olaba ekisaawe ky'Ennamboola ekyo yakikubako kyakikubyako ekikomera ekyo okimanyi nti kyawo wa Museveni. Bajje bakushookinge bakugambe nti olaba weerugogaawo ku kibangirizi ky'abamakolero nti awo wa Museveni. Bagende bakushookinge bakulage nti akasozi buziga ako okalaba eri waggulu eri gyolaba abaana kyawo. Ojja kwewuunya ebintu biri ogenda kubyewuunya nga mwami Museveni avudde mu buyinza. Obyobugaga mwami Museveni byalina n'abantu abafudde ku mulembe gwa Museveni ebyo ogenda byewuunya nga mwami Museveni avudde mu buyinza. Era tosobola kubimanya nga mwami Museveni akyali mu buyinza. Kati aleke kutusiriwaza, tetuli baana bato. Makerere ku university aweerawo abaana basukka 8. Makerere University. Ku ssente za gavumenti oba ezize ye ng'omuntu? Munnange eza gavumenti kati yazifuula zize. Era n'aba NRM bangi bakulowoozesa nti ssente za gavumenti za mwami Museveni atunda nteze. Baddawo ne bakugamba nti abo bagundi basemuju oba baagala nnyo baveeyo mu palamenti lwaki bafuna omusala gwa Museveni. Naye ng'ezo ssente zaffe za miwa musolo. Kati zonna Museveni yazitwala yaziwamba. We tuli bakiyita mu state capture. Mwami Museveni yawamba buli kyoma. Mbu kasenyonyoyo Museveni yamuwa emmotoka namwana n'abakuumi namuwa budget namba lwaki gitabizira. Naye ng'ataawo ne bwe watuulawo koni nga yatudde mu kifo kya Ssenyonyi ebyo ateeka okubifuna. Nalukoola tomulaba? Singa tugamba nti tuddeyo mu by election lwo lwamala okuwangula n'afuna emmotoka n'afuna ne miliyoni zaako n'abitwala. Bwe tuddayo mu by election
era Nalukola ddamu n'abifuna ogwokubiri. Towakana babiwa MP rekiti. Dayira mu Katonda mu ggulu. Tebabiwa muntu. Oli abatabalibwa. Nalukola yasooka abati bamubala tubala Nalukola wa kubiri. Era baddamu ne babimuwa. Ate n'akomawo era ne mu 226. Era ne bimwongera. N'abifuna ogwokusatu. N'abifuna ogwokusatu. Kati Mwami Museveni bino abikola abigenderedde. Mwami Museveni agezaako okuguumaaza abantu n'okubasiriwaza nga ye alina byakola nga yeenoonyeza ebibye ng'omuntu. Kati ayagala okulowooza nti eggwanga lino lyonna lirye. Era ensonga lwaki wabadde otunula bwe twabaddemu okusaba ennamugongo ng'abantu bali mu kumusabira. Katonda atulabye nnyo ne bannaddiini nti kati baafuuka abantu ab'omulu. Bannaddiini abo bw'osoma mu biseera bya Bayibuli omulimu gwabwe omukulu gwabeeranga gwa kuwabula bakulembeze. Mu Bayibuli omulimu gw'abannaddiini gwenga gwa kuwabula bakulembeze. Nti wano mukoze bubi mutereeze wano. Butereevu. Era bwe baagaananga okutereeza munnaddiini yaddangayo ewa Katonda n'asaba nti Mukama waffe ono mukole ki mutugjeeko. Era ne bajja ne bafuna ne babawa omulala ne bamuyiwako amafuta n'atandika. Kati bano abaffe baliwo kunyweza. Tebakyawabula wabula ate baagala ye yabawabula. Ebikyamu babiraba. Naye omulimu gwabwe baagukola ki? Baaguvaako. Si bawabuzi b'abakulembeze. Naye si bonna baafuuka bawagizi nalabekawo Bishop Nyangali nva mu mutwe yali Mbakatuliki n'ava mu kibuuka Jacinta Kibuuka namulabinga mukambwe nnyo. Yasooka n'ayogera awo n'agamba mulekerawo kutulugunya abantu, mulekerawo okukola ebikyamu. Kati oba bamuyisamuko kasimu nga bamutiisatiisa. Kati abaana babugasse nagenza okulaba nga balina kalake bagasseeko ng'ali ku kiruti kwennyini ng'agamba nti gavumenti mulekerawo okuntiisatiisa wabula mukole ebyo bye twogera, mukole ebituufu. Oyo yali wadde munnaddiini naye ekizibu ky'ojja okusanga nti mu bbanga ttono bwe tunaatuukira kulonda ayinza okuba ng'afudde. Obubaka bwa Ssaabasumba w'Ekereziya Ssaabasumba wa Kampala wabulabye ennamugongo. Nabulabye kubanga yagambye nti nno gavumenti abamu nga mutaddewo abantu nga mukkiriza abantu beesimbewo muleke okulonda kubekwa amazima na bwenkanya. Temutulugunya abantu temukola ki boogera. Njagala era kwebaza Catholic Church nti at least yo ekoze bye naye kati mubajje eyabba ettaka ly'obusiraamu n'alitunda mu bukulupya nga bamusasulidde biliyoni 12-14 omusuubira kukola ki kati. Sente zateereddwa mu budget okuliyirira era kati byatunda n'alya abadde bamuli obubi kati already bo kati bakuba mbolati akasente baakafunye. Ebyo bye bikyamu bye tulina. Bano bwe bayambye Mwami Museveni tupalako emyaka 40. Mwami Museveni era amalulya kati newaffe Mengo gye bali nalabye omutwe munene nnyo. Mengo yasanyukidde okwetonda kwa Museveni. Please abantu baleke tusiriwaza. Museveni teyeetonda. Omutwe gwakubiddwa nga Mengo lupapula ki? Omanyi n'empapula ennaku zino nazo zakwetegereza. Mengo yayaniriza okwa nembuuza Katikkiro taliiwo. N'ekirala wayinza okubeerawo omuntu oli ng'akola ku geeti y'Emmengo n'asanyuka wamawulire n'akuba omutwe omunene. N'asanyuka omawulire n'akuba omutwe omunene. Ate nga yenna wa NRM. Kubanga Mwami Museveni tannaba kwetondako. Njagala ekyo kitegere. Omanyi Oluganda tulumanyi era tulutegera. Mwami Museveni tannaba kwetondako. Yabadde mu kusaba ne yeesabira essaala ye ne mukyala we nga basaba ssaala. Ffe kye twajje mu ssaala eyo nti Mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ye yennyini n'abantu be baakozesa n'abamukiikirira basobezza bannayuganda bano naddala Obuganda. Era buli kuba tuyimiridde wano okwenenya n'okusaba okusonyiyibwa eri abantu naddala aba Buganda ne bannayuganda bonna okutwalira awamu. Batuddiza okwagala kuli okwasooka nga kwe twalina. Mwami Museveni okwagala kwe twamulinako ne bwasaddako enjiwa tekusobola kudda. Tekukyasobola. Nze Ssenamuse Wandagi ku myaka 18, 16 paka 35 navuganga akagaali okajja e Masaka paka e Kampala mu ssaawa ezi. Mu ssaawa 3 Masaka Kampala in 3 hours. Ng'ovuze kagaali bicycle ate tipa si chenja.
katipa kano kamanyi ga kifuba saawezi mba Kampala nga nsimbudde mu Nnyende Masaka nakavuganga buli lunaku nga nva Maganjo nenkyukira Kasana navanga waffe ku lusozi Mau nengenda nenkyukira Kasana olaba Kasana ku kkubo eryambuka kwesidi wali Kasana wali olaba Kasana ku kigo ky'Abakatuliki awaawo wenyini nga nyingira bwenti mu church nenjira bwenti nenkomawo nga nve Maganjo ku ssaawa 10 egenda kuwera ssaawa emu nga ndi Maganjo buli lunaku ate nga nva maze kwasa mayinja mu kirombe kati ebyo kati ne bwompe olunaku lulamba okuva ku makya paka olweggula akawungeezi ku ssaawa 12 sisobola kuvuga kagaali ako kajja Maganjo nenkatuuse Kasana nembanga nkomyewo Maganjo kati Mwami Museveni waliwo bitakyasobola kudda Mwami Museveni gwe twayagala kankubulireko mu 96 nalina emyaka 6 CBS ng'etandise Mwami Museveni yakuba essimu ku programu ya radio CBS bagiyitanga palamenti yaffe ng'emoderatingirwa Mulindwa Muwonge omugenzi kati buli radio zonna ezaaliwo mu kiseera ekyo zasaba CBS link ne bajjako programu zonna ezibaddeko ne basaba link okussaako abantu bawulirize radio zaabwe era CBS yagaba link wonna naye nga bubeera wano ku link olina okunnyonnyola bulungi ng'ojjukira bitera okubeera eri nti Sam Mayanja awo manya nze Mayanja ntudde wano nesenda Sewanda tuli ku emboozi mu Eugene ku Megatron ng'oteekwa okwakinologi nga nti tuli wano naye bye tuweewereza tubijja ku CBS nga Yoweri Kaguta Museveni akubyeko ki essimu kati olwaleero Mwami Museveni ng'anaayogera eri eggwanga bino byogambe byayogedde jjo teeka buli TV atateekako Museveni oba olina okunnyonnyola lwaki wataddeko Museveni kati talowooza nti tuyinza okumuddiza okwagala Mwami Museveni byatukoze bingi oli Museveni buli ke yaleetanga kaabanga makula nga ne bwayogera obwogezi obugambo bwe nga buba makula kati buli byayogera waliwo abagamba nti omusajja ayogera kasasiro nze wabayogera mpuliriza Mwami Museveni lwa nsonga egi njagala amatu gange gawulirize bye ssaagala kuwulira era muwulira kubanga nja kujja wano enkya Mayanja ombuuze ti Mwami Museveni bwe yabadde agamba Lutamaguzi yabadde ategeeza ki kati bwe mba saamuwulidde biba biganye kati Mwami Museveni mu ssaala eyo waliwo by'osaba nga tebikyasobola kudda gwe kati wamala dde okumera ekirevu nange nkirina tokyasobola kusaba oddeyo obeera omuvubuka embula kalevu noddayo kati okusaala eyo Mwami Museveni gye yali asaba it was just emokale nga tujerega kutuyeeya atugamba bye mbakola mbimanyi era naba agents bange bakola mbitegera era mbiraba naye temulina kyakunkola kubanga nina emmundu nina buli kimu kati Mwami Museveni najja ayambibwako ne parliament gye tulina emukolera buli kasasiro nina bwenkalabyawo omuvubuka nga awandiise nti mu UPDF amendment bill mwalimu akawaayiro lwakuba sinaba kugikebera nkalabye kati nga nakatuuka wano ngenda kugikebera yonna ngisome nkalabe mwalimu akawaayiro akawa CDF kati CDF olwaleero ye muhoozi obuyinza nti mu biseera nga waliwo political chaos nga waliwo oba unrest yonna CDF asobola okutaking over government kati bano bannaffe abaafuluma nga tebadibeetinze ku ekyo tolabanga batukosa baali baffe b'opposition ne tubavumirira olw'ekyo baali badde ku floor ya parliament ne badibeetinga akantu ako okalabyeko ndabye omwana ng'akiwandiisa era njagala singa wabeerawo mu ggwanga embeera etali ya bulijjo CDF okalezo kukalakasa kwa amaanyi akayogaano eggwanga litabanguse CDF asobola okutwala obuyinza bannaffe liteeka baaliyisa njagala kwetegereza nkasenga mwekali mu mbeera eyo gwe tolaba Mayanja wano nti okola wano okukamerayo gavumenti esobola okugamba nga situkutegeera nesindiko wa UPDF wano abeere nga yakwatira kamera eri nga bwenjogera wano muteeka ne ku kampuni yo asobola kati ebyo tubitunuulira
nga bya bulabe nnyo gye twakola ki gye twali bw'olaba amagye engeri gye geeyisaamu simanyi Army Council yagambye NUP ne Kyagulanyi esaana kuggibwawo ne Kyagulanyi bamukwate n'abantu bona babasibe kati bitunduulira nti simanyi Lukwago ebintu ebimu bikusesa mu Uganda wano Lukwago ne Lwomushana tibakwataganangako bukyanga ensi eno ebaawo Lukwago ne Lwomushana bemmanyi obulungi tebakwataganangako bukyanga ensi eno ekola ki ebaawo naye Lukwago ye Lawyer wa Besigye ne Lwomushana aleekaanaleekaana nnyo ku radio Simba oyo kati bamugaseeko Ssemujju Ibrahim Nganda oyo naye waakabi kubanga yafulumya lipooti ey'akabi mu paalamenti bonna abagase ku musango gwa Besigye ogw'okwagala okutta Museveni. Lwomushana ki? Lwomushana yennyini gw'owulira atera okubeera ku Simba abeera ne ku NBS agenda ayogera naye bamutadde ku musango gwa Besigye. Kegamba ebintu ebiri e Uganda obyewuunya n'obuuza nti bannaffe bino bitutwala wa nga gye bitutwala mayanja totegeerayo kati mwami Museveni ffe tumugamba buli lunaku era twagala okimugamba buli kadde eggwanga lino we luli kati lyamala dde okuyiika naye alina obusobozi obulizza mu mbeera ennungi naye obusobozi obwo buli mu ye kuteekawo nteekateeka ng'ava mu buyinza naye n'abuwa omulala nga tabulekedde wa luganda lwe yadde ow'eggwanga lye yadde amulinako akakwate ne babuwa omuntu omulala ensiru ejja okugenda mirembe otherwise gye tulaga weetaaga kusabira era gwe mukwano gwange Mayanja bulofukamiranga wansi weesabira omugani Mukama Katonda kazigizigi yatwolekedde nkusaba wabanga atuuse wano nze antalizanga bw'onoba tokoze ekyo tuli kubalira mu bagenzi. Mwami Museveni yagambye yagezaako okulaga nti bannaffe ab'Emityana nti oba oli awo embeera gye balimu badde nagendako Emityana ebo gye buvuddeko eyo bwe nali ngenza okulaba ono omwana omuwala yesimbye omu NUP Nabbosa kuba bali bamukwata magako kaawo ne ngendayo okulaba embeera nga bweri naye mu Luweero omwo mwonna mwonna enguudo za ttaka abantu no si Luweero Emityana effe abantu bali bubi embeera si nnungi abantu n'obwavu buyitirivu nnyo era nga bwe kiri mu ggwanga wonna naye Mwami Museveni yalaze nti oba oli awo nti bannamityana okubeera nga tebali mu mbeera nnungi ennonda yaabwe abakulembeze baabwe bwe baleeta era ndoza dagezaako kwolekeza naddala kati nga zaake owe NUP ali sayidi eyo nakyo kikyamu Mityana nga district eyasoose okugikulembera nga si wa NRM ye muvuuka ono kati aliyo erinnya ly'entero lyerabira kuba musajja Munnalwanda lyeyita Munnalwanda wa Kabaka ye nja kulijjukira ye wa NUP asoose okukulembera Mityana yavaamu Luzige Joseph ye yagirimu Luweero bukyanga ebaawo gino emyaka gye tulimu kati gyesoose okukulemberwa atali wa NUP kye batugamba nti enguudo ezo lizibadde nnungi nnyo zifudde kati kakati bw'ogenda okutunula ebyo bya bulimba. Mwami Museveni nze gwe mmanyi obulungi buli lunaku afunayo ekyekwaso olwaki takoze ekyo aba n'ekyekwaso lwaki takoze kyabadde ateekeddwa okukola ewaffe mu Nansana municipality tetubangako na mbaka wa parliament atali wa NRM ne meeya wa parliament kati okujja waffe abakulembera chairman bero kisiri abatali ba NRM bakakulembera emyaka 10 joka ku myaka 40. Muzeeyi Semayobe yajja n'akulembera emyaka egi nga wa DP ne Kasimu Jumba yakakulembera emyaka 4 guno gwe gw'okutaano emyaka egisigadde gyonna 3 abadde bakulembera Nabweru ba NRM n'abakulembera Gombe ba NRM n'abakulembera Busukuma ba NRM akulembera Gombe okufuuka wa NUP yaliko kati kasiriivu
Tanaweza myaka emeka? Myaka 5. Bw'ogenda e Busukuma eyo yo kati eriyo gundi Dabo ne Dabo naye basajja abadde bakulembera ebitundu ebyo byonna ba NRM. Kati Mwami Museveni atulimba Kiruwero nga district ye Luwero tekulemberwangako atali wa NRM okujjako kati ono omukulu agirimu. Myaka gino emeka? Emyaka 3. Kati emabega yonna abadde atugamba ki? Kati nze waliwo ebigambo bya Mwami Museveni bye sikyayagala kuwuliriza naye mbiwula lwakuba neetaaga okumwanukula ate ne bannayuganda batamuwulidde beetaaga okufulira ekigambo kyange kwebyo. Kakati oyo mwesonyiwe. Yagamye n'ogamba mukwano gwo yakuleka Lutamaguzi n'agamba nti wali akasajja eyo era n'agamba nti abantu bange mubeko ne kimukolawo bagende bakola ebirala agenda akola ebirala. Yabadde ategeeza ki mu statement eyo? Omanyifu Oluganda tulumanyi. Era omuntu bw'ayogera olulimi Oluganda nze okujjako ombuza nga oyogedde Lungereza ate era n'Olungereza bwe bali oyogedde ebigambo byo mbikwata ne mbiteeka mu ssimu yange wano ne njibuuza nti ono abadde ategeeza ki n'ebinnyonnyola ne mbikola ki n'obitegeera bulungi. Ebigambo bya Mwami Museveni ebyo bye ŋŋamba mukwano gwange Lutamaguzi Semakula asooka agendeko eka ewaabwe asabe Katonda we yeegayirire ne bwe kiba kyetaagisa kuwonga akole ki awonge. Ebyo bigambo Mwami Museveni nga bwe yabyogedde bw'obigatta n'obivunula mu lulimi Oluganda bitegeeza kufa. Nti abantu bange mubeeko ne kyemukola awo addeyo. Bwe tugamba ni Mwami Museveni twagala addeyo Lwakitula oba bamuzzeeyo Lwakitula ebigambo ebyo byombi bitegeeza kufa. Eyo yabadde command Mwami Museveni yalagidde abantu be. Singa nze nabadde njogera nga nze Mwami Museveni n'aligambye nti bannanga abalonzi mumutunuulire nnyo mu 2026 temukombya kalulu n'alibadde enkomyawo. Ekyalibadde kitegeeza nti mwagaliza obulamu asigale boneka nti abantu bange njagala musaana mubeewo ne kyemukola addeyo agende mu birala. Lutamaguzi ateekwa okuba omwegendereza ennyo era ayongere okuwongerera Lubaale kubanga ebyo bigambo si birungi eri Lutamaguzi era tebimuwa bulamu. Ebyo tebimuwa bulamu era tebimwagaliza bulamu. Awo waali wazibu nnyo. Yeetaaga okwetegereza n'okwegendereza ennyo. Nenfe Abaganda tetwegendereza kubanga atukuuma tasaba nga mpeera kyokola kiba kimu kyokka ofukamira bufukamiza eri Katonda onooloopayo Museveni kyoba okola kyokka. Omwana yange omusajja aleeta wano obusamiza kola ki naye abantu bamanyi kusamira kyeki. Katonda tabangako musiru kutonda Abaganda n'atonda Abanyankole n'atonda Abanyarwanda n'atonda Abajamani n'atonda Abamerika abatalina mawanga n'atonda Abalasha Abachina naye nga yaawulya olulimi lumu Luwarabu nti Abayindi baba balina omusinza balina musinza mu Luwarabu naye nga ate ye yabatondanga Bayindi. Abaganda baba balina omusinza bamusinza mu Luwarabu naye nga yabatondanga boogera Luganda. Katonda buli lulimi alumanyi. Bw'oli musajja mu Katuliki Katikisimu yabasooka egamba nti Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna. Naye bw'osoma Bayibuli essuula esooka egamba nti olubereberye Katonda ensi yali njereere omwoyo wa Katonda ne gumwamira kungulu ku buziba. Katonda n'atonda ebbanga n'aliyita eggulu. Bali kitegeeza nti space ly'eggulu. Naye Katonda before okuyimirira okumaamira kungulu ku buziba where did he come from? Yavaawa okujja okubeera nti ye Katonda. Kati bali olw'okuba obwongo baagala bukuumira awo. Ekyo kibonerezo kinene nnyo musango gwa Naggomola okutandika okubuuza questioning existence ya God. Yes.
kuba tebaagala bona ayingiramu otandika okubikubaganyako ebirowoozo ddala katonda yavaawa yali luddawa bw'obiyingira ebuziba ojja kuwunzika ng'otegedde ekirimbo kyabwe kati bakiteekawo ate bw'obusiraamu kumpi omusango bugufuula gwa kufa okutandika okubuuza katonda yaani katonda yavaawa yabaawa okumunoonyerezaako okumanya bimukwatako kufa bo obusiraamu ebyabo bizibu nnyo babikweka nnyo nti bw'ogenda obbizuula ojja kusanga nga byonna birimbo byereere kati bava bateekawo buli kyobuuza kufa musajja wo Sheikh Kitiba amutabukidde nakati ku mutimbagano okwo gwamusinze nze nina okukkiriza bwe mba sirya mbizzi agirya ng'emuwoomera era nga yagiyinamu ebirungo bye omusajja namuwulidde kayibanda ayina n'olunaku lwataddewo simanyi walodipokodde n'ateeka nawo simanyi emmeeza ya miliyoni mmeka emmeeza eriko kilo 10 buli mmeeza eriko kilo 10 buli birungo byonna biri okwo ensiike enjoke eyenva kati nze obuzibu bwemba ne kayibanda nga ŋŋambye nti naawe Sewandagi ndya awo wali obuzibu bwange naye bw'atuulawo ne yeewaanira pooko we tomulinako buzibu gwe kwata omusota gwo guteeke wali gusaleko omutwe gubabule gumanye teekako kamulaliwo gulye solobeza sikulinaako buzibu abantu ne bibakkiririzaamu kankubulire nze nali nziramu ekibuuzo mu Bukatuliki gye twasomera okusooka ekibuuzo kyabuuzanga nti katonda kye ki nga tuddamu nti katonda mwoyo mwereere talina mubiri kati nze ate ekyo ekibuuzo nakiddamu nzekka katonda kye ki katonda kyekyo gwe kyokkiririzaamu nga katonda nga bw'okisaba kikuwulira era ne kikwanukula omusajja ojja musanga n'omuti gwe nga guli awo ng'omuyembe ogwo ng'ajja ku makya n'afukamirawo n'agamba nti mukama wange obwaleero bukedde simanyi kye nalya simanyi kye nnaanywa naye amaanyi gange nze sigalina gandi mugwe mukama wange njigire ekyokulya n'ekyokunywa n'atambula n'agenda n'adda n'emmere n'adda n'ennyama bw'otemawo omuti ogwo oba omutabangudde bw'omuvuma oba omuleetedde obuzibu kati mukwano gwaffe Seeka Kiti yabuuse red zone nategamba abasiraamu basooka era yayogerako ku byobuwangwa baffe ng'Abaganda n'atuwalampa mbu simanyi bo tebeddira bo lwakuba ekyo yakyetonda yalina abala lwakuba ekyo yakyetonda ate si basoose otuwalampa yakyetonda bo tebeddira bw'osanga namawejje ng'omusanze embalala kola ki wasa buwasa tolina kirala naye ng'ate obusiraamu bwogera bulungi nnyo nti mu bantu bootateekwa kuwasa tolina kuwasa mwannyoko bw'oba mukazi omusajja aba mwannyoko bw'oba musajja omukazi aba mwannyoko toteekwa kumuwasa fe ab'embogo guli wa kikazi nze ndi wa mutima omuyanja buli wa mutima yenna mwannyoko omukazi omulenzi muganda wo ekyo bwe tukimanyi kubanga ffena tulowooza nti jjajjaffe Kakeeto Namugera ow'Ebbaale ali omu yazaala ab'omutima boki bonna nga naffe ab'embogo bwe tukkiriza nti jjajjaffe Kayiira Emugulu Musingo ali ogu yazaala baaki nga nabo abasiraamu bwe bakkiriza nti Allah ali e Saudi Arabia oba alidda wano gy'atudde ali ogu yafunamu ffe ffenna abaki n'aleeta abazungu n'aleeta abaddugavu n'aleeta abawanvu n'aleeta abampi n'aleeta abatono n'aleeta abanene n'aleeta abawanvu n'aleeta bato ffenna bwe tukola ki kati Seeka Kiti ogwo gwamusinze ababoola abo abajulizi e Namugongo ebifaananyi ebyo by'olaba ng'abantu babisinza mu Bukatuliki waliyo kye bayita enneema esaakalamentu ke kabonero akalabika akategeeza enneema etakola ki etalabika ekifaananyi ekyo kye batadde awo tekitegeeza nti oyo ye kaloolirwanga naye abakitunulako nga kiri awo bajjukira ne kuba tebaaliwo nga kaloolirwanga afa mu 7 mu emeka mmeka eyo gye baabattira Mwanga gye yabattira wabula bw'akitunulako kimusembeza mu kifaananyi ekyokukkiriza n'alowooza nti gw'alabako ye kaloolirwanga
ataliwo faba kubibya bikonde okuba ku bikonde nnyo era nabeeranga mu KBC nga lukomwa coach yali coach wange nali binyo seba akantu ako katambula nga wali wasasage nnyo mu KBC omwo faba kubibya bikonde nalaba bwe livubuka nga ligamba ati Mwami Museveni emundu bazisheke bali bakujjeko n'abajasa abo ojje tweriga wano ku Salama Road ati oyo yali akola kikyamu teriyo muntu bya ku Salama Road awo teriyo muntu akwata mundu alina maanyi emundu ne bw'ogiwa omusajja asinga y'amaanyi ku kyalo kati wano twatumanyi Golola musajja waffe Gololo yakka omusajja w'amaanyi Gololo of Uganda bw'omala omuwa emundu n'akasajja akatono nga Kasewandagi akakuba sasi abalina emundu abo bwongo bwabwe bubalaga nti bo banafu nnyo tebalina maanyi nsokola kino omusirikale abasirikale abo basinga b'amaanyi era abasirikale abo nga bayimidde ku street awo ne batandika tambula butambuzi mukono omu ku omu ayinza okuba abantu 5 nga buli gwakuba 10 agwa ku ttaka naye olw'okuba obwongo bwabwe bwasirwalira mu mundu muli amaanyi ge gonna gali mu mundu n'akasajja akatono nga Sewandagi akakuba sasi ng'asobola okuba tteke ne kagweri ne kasesema ebyenda naye era omulaba akuba ki akuba sasi kati mbadde nkugamba nti fe abakubi b'ebikonde mutera tulaba nga twekyanga abakubi b'ebikonde tetukuba mpewo shadow boxing kibayita shadow boxing awo wolaba mu bbanga awo otondawo omuntu opponent okanyuga oti emigere n'okanyuga w'ekikondoozi otondawo omuntu era buli lw'okuba bw'oti oba omulaba nti awo bye nnyindo wano bye lubuto wano bye kalevu ngafe abakozi b'oku radio ne TV nti bw'obeera nga oli wano oyogera tewali muntu aliwaawo naye n'okuleeta nga audience nga audience y'ogiraba era abantu b'obulira nga bakola ki era nga bwe tuline wano kati seeka kiti bali biri ebintu byabwe bakkiririzaamu yali soso tunulya history ey'abantu abo bajja batya okuba abajulizi nze ng'omuganda abo si bajulizi gyendi era nze senga mbaddewo abajulizi kye baakola Mwanga n'abatta bw'okikola Museveni olwaleero naye akola ki akutta kankuwa ekyokulabirako litandika Dr. Kizza Besigye yakamala emyezi 6 mu nkomyo naye omanye ekimubaziza emyezi mu nkomyo yateesa okutta Museveni ne Muhoozi just kutuula wano netukyogerako bwogezi nimayanja tugule mundu tukole kino tukole kiri tutte Museveni ne Muhoozi nga kiri tebaze yadde okukigezaako obugezi kukiteesaako buteesa tumusse tutya kati bali abajulizi be baakola ku Mwanga ne bobikola ku Museveni olwaleero akutta era ne bwena bagavumenti yaffe ya NUP nga yeze mu buyinza bali be baakola Mwanga n'obikola naffe tujja kusiba kati abo baali bajeemu mu byobufuzi kubanga Mwanga teyali mukulembeze wa ddiini yali wa byabufuzi ayina ensi ye oluvannyuma wadde naye yafuna erinnya ly'eddiini ne bamubuulya n'afuuka Danieri n'agenda ebyo byali birala kati baate bannaddiini abaaleeta eddiini yaabwe bano abantu abaafa kubanga baabatta nga babagaana okusoma bo ne basalawo bave mu byaffe bagende mu byeri baabalabanga abaki kifaanako era nga bwolaba Museveni tulina olunaku lwa Heroes Day si lwa Mande olwa Heroes Day be tugenda okujaguza Mwami Museveni baayogerako ng'abazira baalya mu nsi olukwe ku mulembe gw'Obote era senga babakwatako bwe bati abaali olukwe mu gavumenti y'Obote mu gavumenti ya Uganda si y'Obote ya Uganda bano baali bakyali bayeekera kati bazira bwe gutyo bwe guli nti n'abannaddiini bano baakyuka ne bafuuka abaki abazira kubanga kati eddiini yalinnya waggulu ku ntikko era ekibaleeta obwakabaka nga babutudde ku nfeete ne bafuuka ekyo kati gwe seeka kiti sooka onoonye ebyafaayo by'abantu abo okubalangirira mu lubu lw'abeesiimye oba olw'abajulizi
bayina ebyamagero bye bakola. Omuntu yabeeranga awo n'asaba era obujulizi waliwo akatabo kalamba akanyonnyola bawanga obujulizi nti nze nasaba kalolirwanga nga nnoonya omwana nga mulwadde kalolirwa omwana wange n'awona. Nze nasaba Matiya Kizito omuto nga kino kiribo kiri omwana wange n'awona. Obwo obujulizi bwe basinzirako okulangirira bali nti batuukirivu. Si bajulizi mu Busiraamu, bajulizi mu Bukatuliki. Era mu nzikiriza y'Abakatuliki abo batuukirivu. Mu Busiraamu abo si batuukirivu kuba tebasaala. Tebasaala swala 5, tebatoola zaka mu maali yaabwe. Tebakkirizanga nti Nabbi Muhammad mubaka wa Mungu. Tebakkirizangako nti Allah ali omu era tebamumanyi. N'okumukkiririzaamu tebakola ki? Tebamukkiririzaamu. Kati ebyo bye bikyamu. Nabigamba nga Abasiraamu abo nga batulumbye no gye nkugambye ewaffe. Tulina ebikyamu bingi bye tumanyi ku Basiraamu. Bingi nnyo. Bye tusobola n'okwogera eby'ekisiru. Oli agamba nti nze sigenda kuddamu kukkiriza mwana wange kugenda mikolo gya kwanjula kubanga ebintu bye bafumba eyo mu mpombo. Nga Musiraamu ayimiridde, Seeka ayimiridde emimbali. Naye ng'ayogera bya bulimba. Naye ng'abaana baagamba nti ebintu bye bafumbira mu mpombo bive ate bakombi babbakuli. Babawulira omugole atawaaza wansi eyo ne bakuteera mu luwombo kakati obinyumiza omuntu ateekayo omumwa. Amazzi gano ge banaaziza n'ogafumba ne bagafumba ne gavaamu n'obuwuka nga ye ataddeyo mumwa. Bana basajja basiru babalagavu. Guno omulembe waliwo tekyasobola gugamba. Eyo tekyali so. Kati bakuwa batya amazzi nga bamanyi bulungi nti ogenda kwekombera ebbakuli. Kati mazzi bakuwa ki? Bwe baba nga bagateekamu ga mugaso ki? Agaba tigalina mugaso. Bangi kubajja okwanjula bagenda okujja kati naku zino okubanjula nga baamala dde okufumbirirwa bamaze emyaka n'emyaka beeyagala. Sikyalabayo bukwogereza kubanga ebyo byogerako byabanga mu kwogereza. Ne boogereza ne bagenda ewa ssenga mwajjanga ne mu kwanjula omuwala n'agaana n'agamba nti nze omulenzi simwagala. Ne muddayo. Era ensonga lwaki okwanjula kwabanga kwakyama. Kati ekikufudde okwekinyumu si kwanjula. Kujja kweyanjula abazadde kulaba babbi batwala mwana. Okiraba abantu bajja ewamwe nga balina n'amawe mukirano kati nga Seeka amala obudde nga nnyonnyola ebyo omulala agamba nti emmere yasimanyi ya Krisimansi eri haramu maama ne waba yagifumbye togirya nakatunuulira akalenzi nga bwekati tekaweza na myaka 3 kaana kato nga tekalina kyekamanyi mboola okuba kagenza eri mbawalabu ne kasomera kati waliwo ebintu e Roma ng'ewala tebikola. Mu nnyanja ebyennyanja ebibaamu bifubutuka emisinde ne bidduka emisinde emizibu naye tebisobola kudduka ku lukalu. Tebisobola. Empeewo zibeera ku lukalu kuno ne zifutuka emisinde emizibu bweyingira mu mazzi efiirawo. Kati eby'omu nnyanja tebikola ku lukalu. N'ebyobusiraamu tebiyinza kukola mu Bukatuliki ate tebiyinza kukola waffe mu Buganda mu nnono. Ennono eyaffe eyogera kirala. Waliwo ebikola e Buganda nga tebikola Mwankole. Wane waffe e Buganda ne bwabeera Waswa ne Kato abaakulira mu lubuto lumu ng'omu asinga munne eddakiika tebebaka ku mukazi omu. Tekikkirizibwa. Naye eri Mayanja ogenda naye wasiza omukyalawo nga gwe mulenzi omukulu gwasoose ne bakuwa ente ezo najja taatawo n'amusookeramu. N'amala taatawo omusookeramu Buganda obukuzeekuzeemu ogenda okulunda ente ne busimbawo amafumu nabo ne buyingira ne bweyagala. Wane waffe Waswa tayinza kwebakana ku mukazi wa Kato. Wano twalaba mukyala Museveni ng'ali mu ddansi ne mutabani we awasa muwala we. Wane waffe nze mukyala maama wa mukyala wange maama wange tayinza kundabako bwe ntuuka awaka abeera eri muki eri mu lutimbe nga yeekwese gye yeekweka naye bano baalina mu ddansi. Kati bano abamu bakiti bateekwa okubaako kye bamanya bamanye we bakoma baana ne bakuvuma bakusinze. Ate bano abaana ba wano bazibu nnyo bwe bakwagala omwana yagamba nti bwe njagalira ddala naye bwe bakukyawa n'omutima gwabwe gwonna. Omuntu akwagala oyogedde ebyo bimusanyusa. Bw'oyogera ebitamusanyusa enkya ojja kumutegeera.
kati bamuvumye bamusinze. Yes. Lwala ajja kuyiga aleke kubiyingiramu ebyo. Ate twasooka ntumuwalalira nnyo ng'ayingidde mu buwangwa bwaffe. Kubanga gwe wejjeeko erinnya lyaffe wetuuma eri naye ffe gye tumanyi embwa tesobola kufuuka mmese. N'emmese teyinza kufuuka kapa. Bweba mmese eba mmese ne bweyita kapa esigala kapa. Kapa ne bweyerabanga y'amaanyi okwebita empologoma. Ne nannyini ono agamba nti eyo mpologoma yange. Tefuuka mpologoma. Ebyo twasekera mu Museveni omanyi mwe nalabye Kabaka twamuyitanga His Highness. Kaakati mumuyita His Majesty. Nze yazaawo Obwakabaka temunneebuuzangako. Okumwebuuza kuki? Mwami Museveni bye twamuwa okufuuka pulezidenti afuge gino emyaka 4 bingi nnyo nti ku bye yatuwa tannaweza yadde 10% ku bye tweta ebijja mu kwegamba singa tugamba nti bwe bakuwembwa naawe bawembwa bwe bakuwa ennusu emu naawe bawe ennusu emu bwe tugatta bwe tutyo nga batuwadde Mwami Museveni ku byalina ffe bye twamuwa tatuwangayo kyenkana 10% ebyo byakola ki ku bitwamuwa. Hapana. Nga yateekawo Kabaka ffe twali twagala Bwakabaka si Kabaka. Obote yajjawo Kabaka n'atulekera Obwakabaka. Museveni n'ajjawo Obwakabaka n'atulekera Kabaka. Kati lwe tuzaako ono bw'avaawo bwe tuzzaako omulala talina waatuula. Neneewana bw'atyo nti nze era kubanga temwanneebuuzaako naye omuntu n'awulira nga kimulumana nnyo okuyita obuyisi Kabaka ekigambo His Majesty. Ffe Kabaka waffe kyonna ky'omuyita asigala Kabaka. Ebigambo bugambo tebiyinza kumukola kumukyusa. Naye kugamba ero lyenkulaga lyefitina lyefutwa lyefubitizi eriri mu batukulembera. Era tusuubirayo birungi gye tulaga naddala kati wano nga tugenda mu kulonda. Wategedde okulonda kuno. Kati nabadde ntunuliraawo nga ndaba ono omukyala oba ye Zahara Luyirika. Yajjeeyo ate empapula. Ate agenda kuvuganya Samimu Malende. Kwegamba ng'alinganga kulowooza ni mukazi wa Katonda Malende yayagala okulwala. Lwaki Malende tetumulinze n'afa nga Ssejjirinya bwe yafa ne tulyoka tujjayo empapula ze. Kubanga mu kibuga Kampala zirabwe empanda bya Samimu Malende. Kitegeeza nti mukazi wattu ajja kudda era akole ki? Avuganye. Yeesimbewo. Naye kati ono ye ayagala Malende afe kati avuganyeewo. Olala ojja kumpita nkulaga obuzibu obulimu abajjeeyo empapula. Kyetugenda okutunuulira wiiki ejja Mukama bw'anaabakkiriza nga tukwataganyeko. Kale ebigambo bya Kanso Sowandagi byebyo ebyolwaleero tukkiriza nti onna ky'oggyemu n'ekyofunyeemu n'ekyotegedde mu byonna byayogedde tetuyinza kwongerezaako awo wabula okwagaliza akaseera akalungi mu byonna by'okola. Tusaba Omukama ayongere kukuteeramu obwangu mu byonna bigezaako okuteekako emikono gyo n'ebyokola. Nina musajja wange anyway kale tujja kulaba kale toyenza tuyanzikiza tulekere wano nze Geoffrey Mayanja Aisa Wasije Kabaka wa Buganda Wangala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.